Yes, amanya eddoboozi bamutawasada twin okuva ku Love Session. Neebaza buli omu asobola okutugoberera n'abatuwa amagezi nti mukola kyamaanyi era muyambye nnyo abantu bangi. Olwaleero nyinawo munnaffe asaba obuyambi ng'era agamba munnaaye ntya okwanjula mikwano gyange eri omwagalwa wange. Agamba bw'ati nti emabegako nali mulenzi mubi mu biseera ebyayita, naye byonna ebikwata ku nze bibi. Nasisinkana omukazi gwe nali njagala okuwasa era nga njagala kusetolinga. Mukazi mulungi ng'oggyeko emabega be nayagalako ate ono wa njawulo. Mbadde njagala kuba muwangaazi mbeere naye nsobole okukola famire tuzaale n'abaana. Kye nasalawo kwe kusobola okweyawulako mikwano gyange olw'ensonga saagala nnyo banyumya ebisitole eby'emabega kubanga nali mubi nnyo. I was bad boy by then, nga seeyisa bulungi, nga empisa z'ekivubuka. Naye mikwano gyange batera okujja ne banyumya ebibuuzo ebyayita ate nga waali. So nasalawo mbeetemeko, saagala abasemberere kuba biba binswaza gy'ali ate ndabira ddala nga nnyinza omufiirwa. So kati awo nsabira abawuliriza oba abagoberezi ba Love Session neeyawule ku mikwano gyange, njagale mukyala wange n'ekirala neebuuzaamu oba kyo kyenkola kituufu. Nsaba kumpa bulamu. Nasanyuka nga nfunye amagezi gammwe.